Antudde wano olwaleero nga vidiyo gye nziza okukola sigikolangako. Omanyi ndi mwegendereza nnyo ku bintu byenfulumya mu kamwa kange. Ndi mwegendereza nnyo okwawula ekifaananyi eky'ebweru n'ebintu ebya bulijjo ku nsonga eziri mu maka gange. Uganda 2021 yalingizaako, si nkola yange naye omwami wange taata w'abaana ye yasalawo nga ensonga zange engoye biki mwabiraba nesivangayo mu public kwogera ku nsonga zino kubanga nina kyenkuuma, nina ekitiibwa kye nnina okukuuma. Naye wabaawo abantu kati eyali 2021 kati 2024 tewali kitanjogerwako as a public figure. Nzikiriza nti obulamu bwange omuntu asobola okubusunsula n'akola ki n'ayogera, naye ate sibeera mu kkooti buli lunaku kubanga amazima go ganfudu naye gatuuka. Naye mpaliriziddwa olwaleero okuvaayo okwogera ku nsonga tezikwata ku nze nzokka kuba bwe njogerako ne mu Uganda wamu tusobola okuba nga tumanye ensi yaffe weegenze. Bamenye ennyumba z'abantu Nansana. Bwe bamenye ennyumba z'abantu, abantu bali mu maziga, si kyekisyose. Ne wabaawo effujjo erikolebwa e Uganda nga ne poliisi n'amagye bye bikozesebwa okukola effujjo lino eri abantu aba bulijjo. Okuba nti nali member wa paalamenti tekinzigyako kuba nti ndi Uganda. Nange ndi muntu wa bulijjo. Naye ennyindo ne bw'oginyigiriza ennyo omala n'ogireeta omusaala. Famire ezimu weewuunya. Famire ezimu weewuunya. Era famire ezo bw'oziraba teziyina nsonyi. Nze nafumbirwa famire nga teyina nsonyi. Era okuba nti ndi mulamu e Canada wano bankuumye ebintu bingi. Mwami Ssempala yatambudde kati ali Uganda. Nze nabadde nkola mirimu gya famire. Mwana wange second born Raya ya graduating. Omukulu ya graduating last year. Eggulo yadde birthday ye. Kati mu wiiki gye mbadde ntambulizaamu okulaba nti obulamu bw'abaana bange bugenda mu maaso. Ye we yasalidde wadde e Uganda akole effujjo ng'eryakoleddwa e Nansana. Naye kyandibadde si kibi kubanga ensonga ezo ziri mu kkooti. Naye kibi nnyo omusajja okwagala okunyaga omukazi. Omanyi nze taata wange veterinary surgeon. Twakula awaka tugunda enkoko. Kyobola project gye nakola nga nakagenda mu paalamenti yali yakugula ttaka Nakigalala nunde enkoko nga project. Naye omwami wange yali talina nnyo byakola mu kiseera ekyo. Somehow n'abanga ye yali manager. Enkoko zaali nnyingi, ssente zonna naziggyayo looni ne nteeka ssente mu nkoko. Ne nzimba ebiyumba, ne ngula ettaka. Naye lumu nali ngula ettaka eyo ng'aleese endagaano. N'agamba nti naye ggwe buli lwe ŋŋenda nze mbanga witness mba mujulizi. Abantu bandabanga atali bbaawo. Ne ŋŋamba okay, endagaano kale kyusa teekako amannya gaffe ffenna. Nzikiriza
nga taata w'abaana. It's okay for okugabana ekintu ekyo. Kubanga divorce bweyogera. Bw'oba omukyala gw'okoze, omwami agabana. Kati ebintu biri mu kkooti. Naye sandifuddeyo singa mwami Ssempala takozesa famire ye okuntulugunya n'okusaanyaawo ebintu by'abaana. Bakozesa ofiisi ya mukyala munnange yafumbirwa Agimedi, Mariam Namayanja, olw'okuba akola mu State House, yakubira poliisi, yakubira amagye, bajje babeerewo nga mwami Ssempala akola effujjo ku bintu byange. Maama wange yabaddeyo, bagyeko amabaati ku biyumba, ennyumba gye nazimba e Nakigalala, byonna tanka z'amazzi nga poliisi yeekuuma. Namayanja Mariam, private secretary wa President Museveni, alagidde. Mariam oli mukyala munnange. Eno famire twagifumbirwamu. Naawe manyi oyina ensonga zo z'oyitamu. Ensonga zange ez'ennyumba naawe ozirina. Kubanga mmanyi naawe ennyumba gy'osuulamu ebbunga, banka yali egitwala, kati gw'ogisasula. Effujjo ly'okola olwaleero balirikolako naawe. Latiifu Ssebaggala, naawe olina famire yo, olina ebizibu ebibyo. Faruuku Ntege mulamu wange, olina famire yo ne bakyala bo. Ensonga zange ez'ebintu bye nnakola ne ssente zange, lwaki nga famire mmwe abalina ebyammwe? Simanyi lwe nali nnyingidde mu nsonga zammwe, simanyi na gye mulina bintu byammwe. Okubanga mukozesa akakisa kamwami Ssempala okusaanyaawo ebintu by'abaana bange. Singa nalina omwana mu be nnina, mwanjogerako ebintu bingi. Nabeera nalina abasajja biki, naye mu baana bange DNA weeri. Tewali atali wammwe, tewali atali wafunda. Naye nze nkolera abaana bammwe, abaana ab'amafumbi, be nnyina abana, balenzi 2, bawala 2. Lwaki mwagala okuggyawo obusika bw'abaana bange? Sikiwa nti mwami Ssempala alina ky'alina ekisaasi ky'agenda okulekera abaana. Naye nze bye nakola njagala abaana bange. Yalese eno kkooti akkiriza divorce, nga naye agamba tulabe engeri gye tugenda okugabanamu ebintu. Kati bwe yakoze ekyo, ate lwaki yazze Uganda okutandika okutunda, okumenya ebiyumba, okuserukulula amabaati, okusaanyaawo olusuku lwange, okutulugunya maama wange? Muhoozi gw'okulira amagye, nalabye otandise okukwata abantu abakozesa obubi ofiisi zaabwe. Lwaki okwata bano aba wansi abali gye bali? Poliisi y'e Kajjansi, Nsaale, mu kwenyigira mu kibbattaka ekigenda mu maaso mu Wakiso, naddala Sisa, Kitende, ebitundu ebyo byonna, Nakigalala, poliisi y'e Nakigalala, y'e Kajjansi yagufuula mugono. Tunadda wa? Abaana baffe obusika bwabwe buliwa? Balamu bange, wadde temuswala ekisaasi, sirina kye mbabanja, saagala mumpeeyo wadde kagundi, kuba nze nsobola okwekolera. Ne Canada gye nadda nkola. Naye omuntu mubuulirire munnammwe kifo ky'okudda ku bintu by'abaana baffe ate ayasaanyeewo. Abaana ki ekinaabakomyawo e Uganda? Kibi nnyo. Mweddeko.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 07528771515.